Banafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumira ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munafe atanaba kusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Awatali kumala budde tusimbudde. Obadde okimanyi nti Sesotho ayitibwa Ttimba alimu emiganyulo egy'enjawulo era nga Sesotho ono ng'oggyeko amaliba ge okubeera nga ga mugaso nnyo, amasavu n'ennyama eva mu Sesotho ono amanyiddwa nga Ttimba bya mugaso nnyo, anti ennyama ya Ttimba eriwa mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Taseguka tugenda kuba nga tulaba emiganyulo gya Ttimba ono. Bangi ku ffe tumanyi Ttimba oba twakula tuwulira Ttimba, naye olunaku olwaleero tugenda kulambululira emiganyulo egiri ku Ttimba. Newankubadde nga bangi tubadde tumumanyiiko bibi byokka, naye Ttimba ono alimu emiganyulo mingi nnyo, mpozi n'okusinga ebibi by'alina. Abakazi n'abasajja bannabizinensi abalimi mu ggwanga erya America nga bakozesa tekinologiya mwana wattu balunda zi Sesotho zino ezimanyiddwa nga Ttimba era ne baziggyamu emiganyulo egitagambika. Bano bakolera ddala zi faamu zennyini, olwo nno ne batandika okulunda Ttimba era nga Ttimba ono bw'aba akuze alimu emiganyulo, anti ennyama ya Ttimba eriibwa mu bitundu by'ensi eby'enjawulo gamba nga mu Asia, Australia, China ne mu bitundu bya Africa ebimu. Abalunzi ba Ttimba bano bagamba nti Ttimba ono asobolera ddala okuwangaala wakati w'emyaka 20 n'emyaka 30, so nga n'olumu Ttimba ezimu ziwangaala wakati w'emyaka 40 n'emyaka 50. Abalunzi ba Ttimba ono bagamba Ttimba zino okutegeera nti ekulidde ddala bulungi ebeera erina okuba nga eweza emyaka 2 mirambirira. Bagamba Ttimba zino zibiika bulungi amagi era nga Ttimba zino zibeera embuto mu myezi 3 olwo ne zitandika okubiika amagi. Bagamba Ttimba esobola okubiika amagi wakati w'amagi 10 n'amagi 10. Ttimba ento ebeera esitowa grams 100 kirambirira. Abalunzi ba Ttimba zino bannyonnyodde nti Ttimba eno singa ebeerabiriddwa bulungi esobolera ddala okuwangaala nga bwe nakutegeezezza nga ntandika, wabula bagamba omusana guziisa bubi, anti guzoonoona amaliba olwo nno oluusi n'obulwa omuganyulo gwagwo. Okusinziira ku balunzi ba Ttimba zino nakugambye nti ennyama yaazo bagitunda mu bitundu by'ensi eby'enjawulo gamba nga Asia, Australia, China n'awalala. Bagamba ennyama ya Ttimba erimu vitamini A, vitamini B ne vitamini E. Mu ngeri y'emu amasavu ga Ttimba gano okusinziira ku bannasayansi abakugu mu by'obulamu bagamba ga mugaso nnyo, anti gano kumpi buli bizigo ebikolebwa gabeeramu kubanga geeriisa nkuuli mu kunyiriza olususu. Mu ngeri y'emu amasavu ga Ttimba gayamba nnyo mu kuwonya obulwadde obumanyiddwa nga nnamusuna. Abakugu bagamba amasavu ga Ttimba galimu ekirungo ekiyamba ennyo okunyiriza olususu, okugoba enkovu ku lususu, gamba n'olususu luno okulufuula nga lunyereketa nga si lukalu. Kyova olaba amasavu ga Ttimba gano batera nnyo okugatabula mu bizigo eby'enjawulo okusobola okunyiriza abantu ensusu. Wabula abakugu bategeezezza nti Ttimba ezisinga okuliibwa byebika ebikulira naddala mu Africa ne Asia, naye bagamba Ttimba ezisangibwa e Florida zo zibeera mu macule mungi, kale nga macule ono oluusi abeera wa bulabe mu mibiri gy'abantu era nga Ttimba ezisangibwa eno tezitera kuliibwa, wabula nga eziva mu Africa ne mu Asia zo bazirya era nga zirimu emiganyulo, anti n'ennyama yaazo erimu ekirungo kya protein eky'omugaso ennyo eri omubiri gw'omuntu. Mu ngeri y'emu amaliba ga Ttimba gano ga mugaso nnyo, anti bagakolamu ebintu gamba ng'engoye, ensawo n'engatto. Kale nno abakazi n'abasajja bannabizinensi abalimi mu America kye bava basalawo okukola zi faamu zibwaguuga mwe balundira zi Ttimba zino okusobola okulaba nga bazifunamu emiganyulo n'okwenongera ku musimbi.
Mu ngeri y'emu nga bwe twatunuulidde emiganyulo egiri mu masavu ga ttimba, amasavu gano abakugu bannassaayansi mu byobulamu bagamba gayamba nnyo okuwonya n'okujjanjaba ebiwundu. Abalya ttimba zino abaali balidde ku nnyama ya ttimba bagamba ewoomera ddala mpozi nga bw'owulira ennyama y'enkoko bw'ewooma wabula nga yeeba ekalubamu ng'olina okugaayiza ddala n'ogonza ekifi naye nga ewoomera ddala mpozi nga bw'owulira enkoko bw'ewooma. Abalunzi ba ttimba zino bagamba nazo bazigabirira era baziwa ebyokulya gamba ng'obumyu, emmese, enkoko n'ebyokulya ebirala. Ttimba eno singa eba ekutte ekyokulya gamba nga kiramu kale katugeze oba embuzi esooka n'egizingazinga olwo nno n'egimenyeramenyera n'egimenyaamenya ng'egizingiridde mu mubiri gwayo. Bw'emala ogimenyaamenya ng'olwo ekisolo kiwedde amaanyi oba ng'ekyo kyekutte kyegenda okulya ekimaze amaanyi ng'emaze okkimenyaamenya amagumba gonna olwo nno ekiteekayo n'ekimira nga kiramba. Mu ngeri y'emu abakugu bannassaayansi bagamba ttimba zisobolera ddala okumala wakati w'emyezi 6 ku 12 kale katugambe ttimba esobolera ddala okumala omwaka mulamba nga tekomba ku kaakulya wabula nga weerinnamu. Kyokka bagamba kino kigireetera okogga ennyo era nga bw'ogisanga osobola okulowooza nti musota ogwa bulijjo wabula nga baabuwe njala yegikozezza okutuuka ku ekyo kyokka nga esobolera ddala bulungi okuwangaala omwaka mulamba nga terina kyerya. Abakugu bagamba ttimba zino tezaagalira ddala musana oba kyeya kubanga kiziisa bubi era ne zirema n'okuwangaala era kyova olaba bwe baba bazirunda ku faamu eno bafuba okulaba nga baziwa amazzi era nga zibeera n'embisiikirize zisobole okuwangaala n'okuziggyamu omuganyulo. Ttimba zino zitera okubeera n'obuwanvu bwa mitaazi 5 wabula ng'ezimu zisobola obako ku zinne waazo ne zibeera n'obuwanvu bwa mitaazi 7 mulambirira. Kyokka newankubadde ttimba zino zirina emiganyulo era nga bannabizinesi mu America bazirunda nga balina zifaamu zibwaguuga mwe balundira ttimba zino wabula za bulabe era nga okusinziira ku kunoonyereza mu byafaayo mu mwaka 2009 ttimba yalumba omwana omuwala yali wa myaka 2 gyokka e Florida bw'etyo n'emuzingazinga n'emutta. Mu ngeri y'emu okusinziira ku kunoonyereza mu mwaka 2013 abaana 2 nga balenzi baabuwe nabo battibwa ttimba e Canada. Kale nno ttimba zino za bulabe nnyo era mu ngeri y'emu amalusu ga ttimba ga bulabe kubanga okusinziira ku kunoonyereza amalusu gano singa gaba gawandiddwa okugeza ku nva endiirwa bw'otyo n'ozifumba ne zitajja bulungi osobola okufuna enjoka ate enjoka zino ne zikugenda ku bongo. Kale nno ttimba zino zirina emiganyulo mingi naye ate era zirina obulabe wabula ng'ekyo tekigaana bantu kuzirunda kubanga zirimu emiganyulo mingi era nga abazirunze bangi beenogera ennusu. Kale no munaffe y'ensonga eyo eya ttimba bw'oba obadde olowooza tezaabulabe wokka zina n'emiganyulo njolo era nga bangi ku bantu nga bakozesa tekinologiya bazirunda era ne beenogera omusimbi. Kale no munaffe naawe osobola okuyingira mu bizinensi eno n'otandika okulunda ttimba ne weenogera omusimbi gamba ng'otunda ennyama ya ttimba, amaliba n'amasavu gaazo kubanga byatunzi nnyo era birimu emiganyulo egitagambika. 88.8 CBS FM.